Embeera bwe yatambudde over the weekend. Mwana mulezi gwe bayita Ziza Bafana mwizo ko mwagawuliddeko nga gatambula nti Ziza Bafana yasibidde olunaku lwabadde lwa mukaaga olwakesi olw'omukaaga. Ziza Bafana ekyamusibisizza, Ziza Bafana yabadde agenze side z'eKabale. Yabadde agenze eKabale okuyimba ku kitundu ku gardens bazita little Ritz zidi side z'eKabale eyo. Ziza Bafana ekivuno ne kiggwa bulungi. Nga omanyi abayimbi bangi nnyo bakola emize mingi nnyo nga covid tannajja. Kati Ziza Bafana y'omu ku basobola okukola emize oba basobola okuba ate nga baagaana okuyimba mu kivulo ekyali kitegekeddwawo. Wennyini we yabadde azze okuyimba bamulinze n'ayimba bulungi nnyo. Bapromota bali abategeka ekivulo nga covid tannajja Ziza Bafana kyeyagaana okuyimbamu. Bapromota bo bategeeza nti Ziza Bafana emyaka gulinga gwa 2019 ogwo Ziza Bafana bamupangisa ajja ayimbe. Bwe yajja okuyimba n'alabanga ekivulo abantu bangi nnyo n'abategeeza nti bamwongeremu ssente. We baagaana omwongeramu ssente n'agirinnya paka Kampala. Ziza Bafana kati kyekyadde kimukwasizza sayidi z'eKabale. Bamulinze n'amala okuyimba era ne bamutwala n'asulayo. Ziza Bafana n'agenda ku mulugo gwa Facebook n'asobola okuba ate nga yeebaza Katonda n'agamba nti eri eKabale nalyo abimaliriza mu nsonga ezo. Naye nga Ziza Bafana naye mu covid ekkomera libadde limweyuna nnyo ne mutukula bamusibirayo mu nsonga ezo. Ziza Bafana ez'okugamba nti ate ayimbye mu covid. Kati byebimu ku ebyo ebya Ziza Bafana ebyabadde sayidi z'eKabale abadde babyebuuza. Ziza Bafana kyabadde kitya yayina show gye yagaana okuyimbako era ng'alina okusesema, alina okusasula ssente kuba abantu ebintu babyonoona eKabale nga covid tannajja. Kati omukulu ono babadde balina okumukwata. Y'ensonga eyo ya Ziza Bafana ye n'abagamba atya